ekitiibwa amawanga tumusinze nga mu nnimi zaffe. Weewaawo ddamu nti weewaawo zambalidde bunaka okuzaawula omuddugavu. Omukwano gwa jjajja gwe nnina gusinga omutiti gwa ddoola. Aba bampala nabbona besonyiwa ne mbakwasa ddunda. Muwanguzi nzize nkutaase nkusumulula empingu z'okubwongo. Njagala nkuyiwe natti nkunoonemu obusaga bw'abasonzi abajja n'emipango okunyigiriza ensibuko y'obuwangwa. Munnange nzize nkutaase yenzikuluze y'amagezi enkunge y'obuwangwa. Ekitala ky'obuugi ekisala enjuyi zombi semakula muwanguzi. Smart Studio. Saabakonsi w'ensereka nkubikula akabaati k'obwongo. Omuzungu yajja n'eddiiro okukufuula omunkuserewe. Mu bitabo bye yaleeta mufumbikidde enkwe n'obukoosa. Mu bigambo eby'obulimba byasengeko kwekyayisa ggwe. Osuula bajjajja baakulera n'ogenda n'abeeru bakyerudde. Kati lubaala akutimpulanga nti obufumbo tufuna bwaleezi n'emirimu egitagala butagazi. Okuyeeya kw'ab'edduuku kwafuma tusuubula by'abeeru. Tusoma by'abasungu twogera lusungu. Twambala kizungu kati buli muzaana akunaba bukunami. Ebintu byatusoba kudda n'okusinza tukuppa by'abazungu. Kiki ekitulimba ngo mweru yatukwatako muzimu ki? Lukuwoola godi n'olekawo tondawo kwabobwe. Muhammad asuutuka malanga jjajjaawo ayitwa sitaani. Yesu yadda mu mbuyaga ne Muhammad yadda mu mbuyaga. Jjajjaawo yadda mu mbuyaga. Buli omu ayamba baalulyo lwe. Bali mu bwaka waggulu lwe lubaale muliyita bbanga. Oli lubaale bw'abasungu ne jjajjaawo ye lubaale woggwe. Mukulamula ensi eno teri kuseerira mulibwangangu. Kkiriza nkuyiwe natti kaliddeeka. Obugenyi mwatuluddeyo nnyo. Omugabo gwerabira ennyanja n'ekiddako kulindirira kukalira kaliddeeka. Obugenyi mwatuluddeyo nnyo. Obuwangwa bwobwe bugabane bwo buli bugabane bw'abazunzi kaliddeeka. Obugenyi mwatuluddeyo nnyo. Okusinza kuggwe mbuwangwa butonda lwakwanukula kaliddeeka. Obugenyi mwatuluddeyo nnyo. Okuyeeya kuggwe mbuwangwa bu nga mulina omukisa gu. Eva yasobya ne bbaawe lwe baalya ku kibala ky'omuti. Ne bakulimirwa nnyo nnyo mu kusingibwa essangu. Omusajja aliyanga ku ntuuyi ze, omukazi alizaalira mu bulumi. Ezireeta Kristo akusasulira ebbanja ly'ekikolimo. Wano nnyina ekibuuzo mu mwenna abakkiriza Kristo. Ngamba abamukkiriza abasasulira ebbanja ly'ekibi. Ani alizuukukawo nga siringi azisanga mu ddiiro. Abakazi ogenda osaala ndowooza bbe by'owanda muwandi. Yakusasulira ky'olungiro ofuna otandika n'okukazana. Muzaalira mu kusinda ne bw'omukkiriza omala byambulabu. Byate ebitonde bya Mungu ebirala byo byamusobya ki? Nimba okugenda okuyigga n'empisi nazo zitagala butagazi. Nabwo by'okufuna ekyokulya omutega asooka gguluka. Enguzi yigga weyeseera n'enjuki zikeera bwannawankya. N'okuzaala kwabyo kkiriza biyita kusinda. Obulimba bw'omweru okubuttaanya n'etwaga myaka. Size kutaase nkusumulula empingu z'okubwongo. Njagala nkuyiwe natti kaliddeeka. Obugenyi mwatuluddeyo nnyo. Omugabo gwerabira ennyanja n'ekiddako kulindirira kukalira kaliddeeka. Obugenyi mwatuluddeyo nnyo. Obuwangwa bwobwe bugabane bwo buli bugabane bw'abazunzi kaliddeeka. Obugenyi mwatuluddeyo nnyo. Okusinza kuggwe mbuwangwa butonda lwakwanukula kaliddeeka. Obugenyi mwatuluddeyo nnyo. Okuyeeya kuggwe mbuwangwa bu nga mulina omukisa gu. Tonda yayomba ne sitaani mbwira ne bagogolana nnyo nnyo. Balinga abagamba nti mumaanya abeesana n'eddunda. Oluvannyuma lw'omulemwa mbw'ate yamusindika erifisha. Olwana n'eriddi ne likulema olisindika mbaana. Kati buli ayonoona abanuuza mbu sitaani.
mwatoluddeyo nnyo omugabo gwerabira ennyanja n'ekiddako kulindirira kukalira kaliddiika ku bugenyi mwatoluddeyo nnyo obuwangwa bw'obwe bugabane buli bugabane bw'abasonzi kaliddiika ku bugenyi mwatoluddeyo nnyo okusinza ku ggwe mbuwangwa butonda lwakwanukula kaliddiika ku bugenyi mwatoluddeyo nnyo okuyeeya ku ggwe mbuwangwa bwo nga mulina omukisa gwo. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.